caucus tezituula mukulembeze tebamulaba abana badde njagala kiteeka wali mu kyennyonyi n'engenda mu bulango abakulembeze bano n'engeri obukulembeze bw'omu kibiina gye butambulamu bo bagamba tebabitegeera bakulembeze ki wayogedde ku mwami bwange. Breaking news ku mawulire g'enfuna Bobi Wine agobereddwa abasajja bibino mbikuletedde mu maaso wakatambi ogenda kubanga obyerabirako ebizibu bivuddewa bibino ku Simba Radio. Bobi Wine bejogedde kirabika binyiziza nnyo abangi nnyo nga buli nkola yaffe akavidiyo madde sabo kampeleka like amekasotambula katuukireyo bonna abandi yagadde kumanya kweno information naddala bana ba timu His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi National Unity Platform making a sure no video ogisharinga mu WhatsApp groups ezisinga ne ku Facebook au making a sure ntino ogisharinga mu groups ku Facebook kukoze no information ngawe nabagambidda eri very vital ngawe mnyongero bajjukiza haji miti walinyo kulombredwe ibigwe nangolewe nebizibu na mbere yawo sembe 1515 min boxing WhatsApp wajja kubanga akuyamba mwezi nsonga ate kali katuyongere na molega fe agalire wenjogerera sawa zineno Bobi Wine yasobode kubanga atuka ewe emagede safely na information jembadde nfunye ekigambibwa mbu Bobi Wine abadde abakale bawali abantu abadde bamuwerekera ku convoy mu kimanyi bulungi tino abadde atambulidde mu motoka ya UBJ eri amadika nga n'okuba amasasi tesobola kola ki kuyitamu yadde ekyo kibeerawo naye era safety first omanyi basajja basobola okujja ne RPG ne bajja kuba emmotoka yadde ya bulletproof naye ne bakola ki ne bagimenyawo okitegeera naye nga wenjogera sawa zino ali very safe just tongere okumusabira atana subscribing ngamba subscribing akade kajem personalize okateke moto at latest updates zonna hoberengo zifuna mbode ngenda kwanga okulengera ka video video egami bakwanga yaletedde Bobi Wine obuzibu okubeera nga mpaka abasajja batuke omuteka ku abasajja bamugoberere soko olireka nakatambi kali very sensitive emirenga komawo nebidala caucus tezituula mukulembeze tebamulaba abana badde njagala kiteeka wali mu kyennyonyi n'engenda mu bulango abakulembeze bano n'engeri obukulembeze bw'omu kibiina gye butambulamu bo bagamba tebabitegeera bakulembeze ki wayogedde ku mwami bwange ambali njagala obeere straight kubanga wayogedde ku mwami bwange buli kibiina era balinayo omuntu waabwe bw'atyo ate oba ne mu family so ddala oyagala ensonga budde tumumalire ku oyo sirowooza tuzitukiriza nnyo nti ebitalina amakulu mubireke tufokasinge tuleme kwesala speedi banange tulina omulimu Museveni awo watwagala ayagala tumalire obudde ku bannaffe ababa baseeredde ate ye nga bwagenda n'omunyago gwaffe yesi bannaffe bakola ensobi yesi bannaffe olumu batuze emabega kati nze ebiseera ebisinga naddala bannaffe naddala gyensibuka bobo balwanirira ate olina kukozesa mukono gumu guno ogwokubiri gubeere nga gulwanyisa abo banno ate abagezaako okulwanyisa so ekyo ki understandinga naye katudde ku bo no omunyazi agenda kuleka Museveni ali myaka 4 buli kimu akitutte embeera eno eriwo kati kubanga kino kirina engeri gye kizibuddemu amaaso era mulaba kirina gye kitwala ng'ekibiina okwongera okunyweza mwami Museveni. Yes bwe tukola ekituufu kyongera okunyweza mwami Museveni kakati kyanumye nnyo nze kubanga ngera obye Museveni twamugamba vaako musajja okaddiye tuzze tuli baana bato ba people power nti ekyo kibiina ky'Abaganda kya Museveni n'abanne bamukolera propaganda gwe batukolako oyo buli bwe tubagamba Museveni oli corrupt nga baga ekibiina ky'Abaganda tekikwemuyisa ne bannaffe abamu bwe beesanga mu katego k'obulyake n'omugamba gondi gw'oli mu lyake nga bagamba kati gwewala n'Abaganda kakati naye nga tubeere b'amazima kubanga eno generation abantu balaba bayinza obutabiraba mu style eri enkadde ne balaba kubavuga boda nakera ku maca nanyuka ngo obwavu mu muluma kati ngawulira tigubanya guludde Sindi West ne West kiba kibakola bwe naffe tuba tuluzinga moral authority okudda mu bantu okwogera gye bali so yensonga yaffe olunaku lw'eggulo nalowoozezza nti nno gwe mukisa oba oli awo ekibiina kye gufunye abantu bonna okuggwayo
bajje tutunuulire mu nsonga naye abamu ne batalaba wakyaliwo kumukisa abantu bonna Evans kati ndaba kyogezako kwensinimeti nga nti oyo totya meeting ababaka bonna ne batabaawo muganda wange first of all nayise meeting leero kuba mbeera busy nnyo naye bw'obawo ensonga eyetaaga okwogerako ng'ekiseera kituuse oyita banne munjogerako kakati nainvitize ba MPs naye era bangi nnyo babadde eddokolo nga nabalese eddokolo bannaffe bangi tebali mu ggwanga abalala ne bacommunicate nga waliwo ababadde abalwadde naye era kituufu wabaawo bali nga nga tebakyali baffe kati Kagabo tusobola gamba nti akyali waffe takyali waffe lwakubanga technically oba mu mateeka alina kulinda nga walayo mwaka gumu kati ye akikozesa waliwo n'abaatujoyininga nga tebakkiririza mu byetukkiririzaamu naye nga ffe tuliwo okwegamibwa enkuba ffe tuyinza obatuusa mu paliamenti era ne bakola bwe batyo tosobola kungamba nti tobamanyi sobola kwefuula nti sibamanyi naye ffe twagala nnyo abantu batulabire ku bikolwa byabwe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali ebulaya, n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali ebulaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika ku kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Museveni twamugamba vaako musajja okaddiye tuzze tuli baana bato ba people power nti ekyo kibiina ky'Abaganda Museveni n'abanne bamukolera propaganda gwe batukolako oyo buli bwe tubagamba Museveni oli corrupt nga bagamba ekibiina ky'Abaganda tekikwemuyisa ne bannaffe abamu bwe beesanga mu katego ko bulyake n'omugamba gondi gw'oli mulyake nga bagamba kati gwewaala n'Abaganda kakati naye nga tubeere b'amazima kubanga eno generation abantu balaba bayinza obutabiraba mu style eri enkadde ne balaba kubavuga boda nakera ku maca nanyuka ngo obwavu mu muluma kati ngawulira tigubanyaguludde sente bwesti ne bwesti kiba kibakola bwe naffe tuba tuluzinga moral authority okudda mu bantu okwogera gye bali so yensonga yaffe. Olunaku lw'eggulo nalowoozezza nti nno gwe mukisa oba oliawo ekibiina kye gufunye abantu bonna okuggwayo bajje tutunuulire mu nsonga naye abamu ne batalaba wakyaliwo kumukisa abantu bonna Evans kati ndaba kyogezako kwensinimeti nga nti oyo totya meeting ababaka bonna ne batabaawo muganda wange first of all nayise meeting leero kuba mbeera busy nnyo naye bw'obawo ensonga eyetaaga okwogerako ng'ekiseera kituuse oyita banne munjogerako kakati nainvitize ba MPs naye era bangi nnyo babadde eddokolo nga nabalese eddokolo bannaffe bangi tebali mu ggwanga abalala ne bacommunicate nga waliwo ababadde abalwadde naye era kituufu wabaawo bali nga nga tebakyali baffe kati Kagabo tusobola gamba nti akyali waffe takyali waffe lwakubanga technically oba mu mateeka alina kulinda nga walayo mwaka gumu kati ye akikozesa waliwo n'abaatujoyininga nga tebakkiririza mu byetukkiririzaamu naye nga ffe tuliwo okwegamibwa enkuba ffe tuyinza obatuusa mu paliamenti era ne bakola bwe batyo tosobola kungamba nti tobamanyi sobola kwefuula nti sibamanyi naye ffe twagala nnyo abantu batulabire ku bikolwa byabwe.